Yes, kutevu nkwanisa ku Fadi TV gi esawe eno wasibyo tya oli otya jeba jotisizaako engalo esawe eno ngena kusaba subscribe nga tompere video no like mbambi mbana mawuli agabaga tambula mbana mawuli agabasebwa agabaga trendinga buli samba na mawuli agabaga kagwawo wano ku Fadi TV gi subscribe boba oli mpya ate o like nge video no comment section weri awo obubaka bondekere mu comment section weza comment ngondaga egwanga jo since tokubanga following Fadi TV mbana mawuli g'abaserebo kosa n'ennyumba z'abaserebo ab'enjawulo zensose okubanga nnoonyerezaako wano ku Fadi TV mbeera ku internet okutuusaako ekyo kijja okugasa mbeera ku internet okutuusaako ekijja okukugasa nkeera nenoonya zi updates okwapudetinga mbaagala nnyo bannayuganda basinze Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Bahrain abali Saudi Arabia mbaagala nnyo kuba comments nzamwe mukyasinze okubanga following abali Saudi n'abali mu ggwanga lyaffe Uganda wano abali Qatar abali mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya America mu ggwanga lya Kenya mbaagala nnyo era mbeebaza okubanga mugyeekumirako bagita Fadi TV UG munange Becky yafa Becky yaziikibwa ne Becky embeera sinungi entaana ye yeetaaga kuzimbibwa entaana ye esaanawo enkuba egisaanyawo mpola era abewaka abasinga batandise okuloota Becky nga bagamba nti munaaye amazzi gamukulukutiramu taata wa Becky yayogedde ensonga eno amawulire gano essaawa zino ke gatambula essaawa zino kuki ku social media bambi taata agamba nti omwana amazzi gamukulukutiramu era beetaaga obuyambi okukola ki okuzimba entaana yani ya Becky taata essaawa eno omulimu gwasaanawo naye beetaaga akasente akokola ki akokutereza entaana ya Becky amazzi galekerawo kumukulukutiramu kubanga abooluganda basinga atandise okubaloosa omuzimu gwe gubaloosa nga gubagamba nti munnaye gunyigirizibwa gye baamuziika era abo bonna beetaaga okulabika nga muwaayo obuyambi ndowooza musobola okuyita ewa Phoebe 971 oba ewa mwami SB4 Media naye ng'omwana entaana ye yeetaaga okuzimbibwa jjukira entaana teyazimbibwa manyi ebisesinga eby'abantu be baziika entaana ezimbibwa essaawa olw'ensonga nti akasente tewaaliwo akasente kaali kakugatira bugati zijjukira obulwadde bwa Becky bwatwala ssente eziwerako bambi naye ate Katonda nakakanya bambi ng'ate amuyise naye nga essaawa eno entaana ye eggwa manyi ebiseera ebisinga abafu bangi nnyo abaloosa abantu baabwe emizimu gibaloosa nga giraga nti mukoka abakulukusa kugamba mukoka ng'abakulukutamu giri engeri gibaloosaamu abantu baabwe ate n'omuzimu gwa Becky y'engeri gye guloosaamu abooluganda abamu okuli taata Allan kwosa ne mama wa Becky omuzimu gubaloosa amazzi gamukulukutamu mukoka amukulukutamu entaana olw'ensonga tebaagizimba entaana ya Becky tebaagizimba kati yeetaaga okuzimbibwa naye akasente ke keetaagisa bambi akasente ke keetaagisa gwe wenna alina obuyambi osobola okuyita ewa Phoebe 971 oba ewa SB4 Media ni watata wa Becky ne bagita Fadi TV ngenda kusaba subscribe atompere video no like bongere bambi okubanga mu supportinga tata owa Becky omanyi eri abannayuganda basinga batera okwogera ebigambo bamanyi okubawo omugambo naye nga ate basobola kuwaayo mwabakubawo obukubi omugambo mu byesonyiwe bino naye nga bambi bitambula essaawa zino bagiyita Fadi TV manyi abali batandise okubisala ebigambo mu ssebo mukulu Allan mbu ssente za Becky mbu yazirya bya kisiru nnyo ebyo mweraba.